wa byonna tumwebaza olw'ekisa kye n'okwagala kwe era tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo. Tumwebaza olw'obukuumi bwe n'obugabirizi bwe. Tumwebaza olw'ebyo byonna byatukolera mu mubiri ne mu mwoyo. Twagala okusaasira ennyo bannaffe bonna abayita mu kusoomooza okw'enjawulo, abafiiriddwa abantu baabwe. Enkya ya leero tubasaasira nnyo. Njagala okusaasira ennyo Father Christopher Walusimbi olw'okufiirwa munnyinaffe Helen, Honorable Helen Nakimuli. Tukusaasira nnyo wamu n'ab'ennyumba yo n'abooluganda lwo. Tusaasira nnyo nnyini ddala mwenna abali mu buyinike era abayita mu biseera ebikaluba. Tusaasira nnyo mmwe abali mu nkomyo olw'obwemage. Tusaasira nnyo abalwadde abatakyeyinza. Mwenna tubakwasa omutonzi nannyini mmwe eyabaleeta mu nsi y'aba asobola okuyita mu mmwe n'abanyweza. Twagala okwebalizaako mmwe abafunye ebirungi wakati ng'ensi ekaaba. Mmwe mufunye essanyu. Tubeebalizaako kubanga si byangu naye ate mmwe mufunye omukisa. Tubaaniriza mu teekateeka yaffe ey'olwaleero, manya ky'oli, manya omulimu gwo. Manya ky'oli, manya omulimu gwo. Omuntu bw'amanya ky'ali aba ategedde obuvunaanyizibwa bwe mu nsi. Omuntu bw'atamanya ky'ali akola ebyo by'asanze by'alowooza nti oba oliawo by'ateekwa okukola. Njagala okuzuukusaako n'okubuuza ku Mulema Dan, muzzukulu wa Gusti Ekigangazzi. Weebale nnyo okuwuliriza. Kyala Nakazibwe Mary ne Mwami Sempijja Gusti Ekigangazzi, mwebale nnyo okuwuliriza. Sempijja Yuseine Ekiti, Semwogerere Galas Ekiti ne mukyala Bola Christine Mamide Court Bank, mwebale nnyo okuwuliriza. Mwenna abakerera ku programu eno WO1 Mawejje, webale nnyo okuwuliriza. Musawo Kyoyita mu Kibinge, Ebuyoga mu Kibinge, webale nnyo okuwuliriza. Sekitolika Emmanuel, Muhanji Robertson Mubende, webale okuwuliriza. Semuju Dismas Ebutende, webale okuwuliriza. Na mwenna abakerera abo abakeera naffe, mwebale nnyo okuwuliriza. Dimansi ewedde twawayaamu nga tubategeeza ku nsonga ez'enjawulo naddala ezikwata ku bantu tibe bakusitula
era be bakusuula. Era 25 Kafumula Mpawu 2:26. Okusoomooza okusinga obunene. Okusoomooza okusinga obunene kuli ku bwongo, era obukosefu obusinga okuba obw'amaanyi buli ku bwongo. Omuntu bw'aba asumuluddwa mu bwongo aba asumuluddwa mu bintu bingi. Omuntu bw'aba asumuluddwa mu bwongo aba asumuluddwa mu bintu bingi. Omuntu bw'aba tannasumululwa mu bwongo ne bw'asumululwa ku nsi aba tasobola kutambula mu bulamu. Enteekateeka ya myaka 10 n'omusobyo eyaba kyeruppe okukwata obwongo bw'omuddugavu. Ekigendererwa tebaalyagadde muntu alowooze, wabula nga baagala omuntu omuwulize. Enteekateeka y'okusoma teyazimbibwa basomesa, yazimbibwa bannamakolero. Era olumu mu bigambo by'omugagga Rockefeller yagamba nti sitwetaaga nsi y'abalowooza, twetaaga ensi y'abakozi. Kale ne bazimba enkola ey'okusomesa naye ng'erina kusomesa bakozi. Abakozi si abalowooza abasobola okukola ebyo byennyini ebibagambiddwa nga newankubadde bantu balinga byuma. Anti omuntu akeera ku makya ng'ategeezeddwa nti agenda kukola. Obulamu buba buwandiike, n'okeera n'odduka emisinde mingi n'osobola okutuuka gy'okolera, naddala nga teweekozesa, ng'okozesebwa. N'otuula mu kifo okuva ku makya nga bakwetaagawo paka kawungeezi. Obudde n'oba na butono obwerowoozaako n'obulowooza ku bulamu bwo, kubanga wonnyukira oba mukoowu ate ng'olina obuvunaanyizibwa obulala obw'okutuukiriza era obw'okukola. N'otuuka ng'olina kuba na baana oba n'okukola ebiralalala, ogenda okukakkana ng'oyagala kwebaka. N'oddamu embeera eyo, enkeera dimansi neggwaako, ezzooba ne ligenda n'eddaaza ne liggwaako, ng'oddiŋŋana obulamu bwe bumu. Bwe basomesa abaana ekiseera ky'ebigezo ne kituuka nga kaakano, mu Lungereza bakiyita revision. Abaana baddayo okwejjukanya. Revision kwe kuddayo emabega mu byafaayo babiyise, oddemu obisome. Kitegeeza nti omuntu asomesebwa ebiyise oba addamu ebiyise, kyava afuba abikwate bukwasi bukusu asobole okubikola, kubanga waliyo ebigezo
ebisuumuusa abo bokka balina obusobozi okukwata, si nsonga oba bategedde. Era n'abikola n'abiyita, n'awummula, n'akomawo awaka. Omwana eri mukadde we atalina budde, anti tukeera kuvaamu ate tuddamu kiro. Eddaaza ne ligwa wali nga tewasobola kufuna budde buyigiriza mwana byoyize mu nsi. Bwe gutuuka ku mmwe abalinamu ku nsimbi, ng'abaana n'awaka balina abayambi b'emirimu. Kale omwana n'akula nga talina kyamanyi okuggyako okutuula we bamutadde mu ntebe asobole okuweereza. Naye ng'obusobozi bwe obw'okulowooza, okwefumiitiriza n'okukola ebisigadde bisibiddwa mu kkomera ly'okunoonya ebintu n'ensimbi. Kale omusajja asomeseddwa n'aweebwa olupapula aba mulungi okuwa omulimu, kubanga aba muwulize ajja kukola ekyo kyennyini ekimusabiddwa okukolebwa, nga teyeebuuzizza, nga teyeefumiitirizza ku bintu bingi ebimukwatako, naye nga yeefumiitiriza ku lw'obuweereza obwo bw'aba atuddemu. Si musango era si kibi, wabula ensi y'okulowooza eyiye eba eggaddwawo era ng'esibiddwa. Bwe tutambudde ebbanga eddene nga tusomesa mu bifo eby'enjawulo ku mitimbagano na wano, tuzudde nti okusoomooza okusinga okutwaŋŋanga kuli munda mu ffe. Era muzimu ku ngero ezaffe abaddugavu, oli yagamba nti bwe watabaawo mulabe wa munda, omulabe ow'ebweru talina kyasobola kukola. Enju tegwa lw'abalabe baayo ebweru, enju egwa olw'abalabe baayo munda mwennyini muyo. Anti n'oli kye yava agamba nti omulabe w'omuntu anaabanga wa mu nnyumba ye. Yali akirabye nti bwe kityo bwe kiri. Kale okusoomooza okusinga obukulu era n'olutalo lwe tulina ffenna kwe kulwanagana n'ekyo ekitalabika, naye ng'ate kya bulabe, kisiba omuntu ne kimusibira awo, era n'atandika n'okukkiriza nti ye tasobola kuseeseetuka kuvaawo olw'ensonga z'aba yeewa. Ensi erina ensonga zaayo mpitirivu, naye ng'ezisinga obukulu kuzikutta omuntu era ne zimugaana okutwala ekigere ekiddako mu maaso ye kennyini. Bino ebisigadde eby'ensi omuntu omutwala n'omulaga ekyokukola, era n'ayiga. Batulaze ne tuyiga ne tukola, naye guli omuguwa oguli munda guteekeddwa okusumululwa. Ekyennaku nga tebagusumulula na ngalo, naye nga bagusumulula n'okutegeera n'amagezi n'okumanya ebiyisibwa mu bigambo ebyogerwa, ebisobola okukola amakulu ne bigenda nga bitaggulula ebyo ebituttwa eby'enjawulo biba bisibiddwa mu muntu ye kennyini asobole okusumulukuka. Abanga omuntu akeera okukola obulabe n'okutegeka obulabe eri abalala, aba asibiddwa ebituttwa bingi munda ye kennyini, ng'okumutaggulula oyita mu mitendera mingi okukakasa n'okwogera eri ye
asobole okutandika okulaba kimu ku kimu yeete. Kale okusoomooza kwaffe si kuba nti situliiwo oba situkola, tukola. Naye n'amaanyi gaffe ag'okwefumiitiriza n'okulowooza gaasibwa. Obusobozi obwo ne bukwatibwa nga tebabusibye na mikono era baabusiba na bigambo bwe biti, ne batugga bulungi ne binywera. Okunoonyereza, abanoonyereza bano bannassaayansi ab'obuntu bagamba nti bw'okuza omwana ng'omugamba totegeera, okuva obuto ng'ojja omugamba nti totegeera, ekigambo ekyo kituuka ekiseera ne kyewandiika mu ye. Emirundi egisooka akiwakanya era n'akigaana. Emirundi egiddako atandika okubuusabuusa ye kennyini era nga yeegamba oba kituufu sitegeera. Emirundi egiddako akakasa nga naye kennyini bw'atunuulira ebikolwa bye abiraba bya butategeera. Emirundi egiddako akikkiriza nti ye bw'atyo bw'ali era bw'ateekwa okuba. Bw'amala okukikkiriza tekikomaawo. Bano bannassaayansi abanoonyereza batugamba nti kyewandiika ne mu mbala y'obutonde bwe. Bwe kyewandiikamu ye kennyini asobola okufulumya omwana akoseddwa n'embala eyo. Kale ekigambo kya bulabe nnyo okukwata obwongo bw'omuntu okuva lwazaaliddwa okutuusa lwagenda. Bwe kiba nga kimaze ekiseera nga kiwanvu, kiba kizibu nnyo era kiba kisoomooza nnyo okutaggululwa n'okwetaggulula. Omuntu ne yeesumulula n'asobola okulaba ebintu nga bwe biri, si nga bwe bamugambye bwe biri. Ye kennyini n'asobola okuzuula ekkubo lye. Lwa nsonga teri yatondebwa kutambula kkubo lya mulala. Buli muntu atambula ekkubo lye. Ate ne tuba mu biro era nga bivudde ku ekyo okukyayisa omuntu okumanya n'okutegeera. N'amagezi ne galinnyibwako ne gasiimuulizibwako ebitoomi era ne balagira ddala ensi nti bw'oba otegeera ate oba totegeera. Nti ate bw'okola ekituufu ate gwe oba okoze ekikyamu, gwe obeera omubuyabuya oba gwaba omubuyabuya. Era n'omwana n'abaana ne bakula nga bakimanyi nti oyo akola ekituufu aba munafu wa ntegeera era aba mubuyabuya. Awese obukoona n'atenderezebwa n'asukkulumizibwa. Kati amagezi ne galinnyibwako. Mu byawandiikibwa obwo mulimu omusajja eyali mu kabuga. Akabuga nga keetooloddwa kabaka ow'amaanyi era ng'azze okukasaanyaawo n'okukamalawo. Batugamba nti mu kabuga omwo mwalimu omusajja eyalina amagezi agaali gasobola okutaasa akabuga. Naye olw'okuba yali mwavu teri yamuwuliriza era ekibuga kyalumbwa ne kikubwa okutuusiza ddala ku ttaka era ne kiwambwa. Kitegeeza nti ensimbi zaatwala ekifo ky'amagezi. Bw'oba tozirina toba mugezi. Ekikyamu kubanga amagezi gakola ebintu ebirala bingi. Nga bwe twagamba dimansi ewedde nti teriyo atandika dduuka nga lyabaŋŋanda ze. Buli omu alitandika ng'asuubira nti waliwo baatamanyi abanaamukwatira ekisa ne bamuwagira era ne bazimba omulimu gwe ne gukula. Ekitegeeza bwe gaba amagezi gayamba mulala, omulala gwe gayambye bw'asiima akuddiza naawe ekikugasa. Kati olw'okugjawo omutendera ogwo ogw'amagezi olw'okusibwa kuli kwe twogeddeko,
buli muntu amagezi n'agasuula n'agamba tegakyayina makulu, kati katunoonye ebintu. Kale okusoomooza kunene nga ffenna twebuuza ensi ekoma wano ku ffe oba wanaabeerawo abantu abalala nabo nga baliba mu nsi eno era ne beeyongerayo mu maaso. Kale bw'oba nga tolina bukakafu era nga naawe bw'otuulaawo tolina bukakafu nti by'okoze muzzukulu wo ajja kubyeyagaliramu era abinyweze, kiki ekikira byonna? Si bintu. Ekikira byonna kuteekateeka bantu bano ng'obawa embala n'amagezi agakufudde ekyo ky'oli era agakuyinzisizza okukola ebyo by'okoze. Amagezi ago bwe busika obukulu era bwe busika obusingiridde. Lwaki? Anti obusika obwo tebuggwaawo era tebufa. Amagezi gayinza okutwalamu ekiseera okusitula nnyinigo, naye era olunaku lukya amagezi ago ne gamwawula, ne gamusukkulumya, ne gamusitula era ne gamuwa ekyo abangi kye bawetedde obukoona okukolerera oba okufuna. Kale tukuze abaana nga tubategeeza nti emiguwa egisinga obukulu oba omulaba asinga obukulu si yoyo ali ebweru w'obulamu bwabwe, newankubadde naye mulabe, naye oyo ali mu bo ye mulabe asingiridde. Bwe bamumegga balina obusobozi n'obuyinza okumegga omulabe ali ebweru w'obulamu bwabwe. Omusomesa omu yagamba nti baba bayigiriza abaana ku lukalu lwa Bulaaya kuviira ddala nga bato ne China eyo, babategeeza nti ebyo ebiri mu maaso g'obulamu bwammwe n'ebye mukubye omugongo si bikulu nnyo kwenkana ebyo ebibalimu. Byoyolekedde n'ebyoyiseemu bya makulu naye si bikulu nnyo kwenkanankana ekyo ekikulimu. Ekikulimu kye kigenda okukusobozesa okubyaŋŋanga n'okubiyitamu oluvannyuma n'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Mumanya ky'oli, manya omulimu gwo. Tukkaatiriza era tujja kukikkaatiriza era tujja kukiggumiza nti ensi y'amagezi ekira ensi y'ebintu, ti ensi y'okutegeera yankizo nnyo okusinga ensi y'ensimbi. Ensimbi nnungi era nkulu, tebabalimbanga nti mbi. Omanyi bw'oba tozirina otuuka n'okulowooza nti anti abakukosezza bazirina, otuuka n'okulowooza nti ensimbi mbi. Ensimbi mbi mu mikono gy'omubi, naye ensimbi nnungi nnyo ddala mu mikono gy'omulungi. Oyo akola ekyo kyateekeddwa okukola. Kale tewabaawo asiiga ettoomi ensimbi nnungi, naye tugamba ensimbi empa eziwangaala zirerwa magezi. Ffenna mu nsi ge tuyaayaanira okusooka okufuna. Wano kino ndooza John Alex Kawooya yasinga okukitegeera. Bw'ofuna amagezi ago, ensimbi nnyangu ndowooza. Magezi ag'okumanya ekyokukola, ag'okumalirira okukikola, ag'okunoonya okutegeera okukikola, ag'okunoonya amagezi agakiggumiza n'agakinyweza. Amagezi ag'okumanya nti kantandike kino, naye n'amagezi ag'okumanya butya bw'okitandika. Kyokka n'amagezi agakuwa obumalirivu okukitandika. Kyokka n'amagezi agakuggumiza mu kyo okinyweze. Kubanga obuzibu bwaffe si nsimbi, obuzibu bwaffe kikyakukola. Nakati waliwo azirina nga tamanyi kyakukola. Waliwo alina obukadde 10, 20 ku akawunta ye, tamanyi kyakukola. Naye ate waliwo omwana ali mu kibuga wano wabadde ayiyiza obukadde 2, 3
era obulamu bwabutambuza ku nsimbi ezo. Enjawulo eriwa? Ono amanyi ekyokukola, ono tamanyi kyakukola, naye ensimbi azirina. Waliwo atambuza obulamu bwe ku kakadde k'ensimbi nga kwabuzimbidde, kwatambulira, nga bw'omubuuza era n'omubalaabala nga byakola byakakadde kamu, naye ate waliwo akedde n'obutaano, tamanyi kiddako na kyakukola. Kale okusoomooza si miguwa giri bweru, okusoomooza miguwa egiri munda. Tubeebaza nnyo okuwuliriza. Mwebali nnyo okuteekayo obudde n'okukola ebyo bye mulina okukola. Tubasaba ebigambo bino temubiwuliriza buwuliriza, mubigoberere, mubirowoozeeko, mubyefumiitirizeeko. Tujja kutuuka gye tulaga. Oyinza obutatuukayo ggwe nga bwe waali agadde, naye omwana wo asobola okusukkawo, ate bw'oba weewaddeyo muzzukulu asobola okusingirawo ddala. Kyannaku okubanga ggwe weeyagaliza nnyo okusinga bazzukulu bo. Kibi nnyo. Kyova olaba n'obutaka bwe musanzeewo ggwe wakasikira n'okasangawo nga sikako, okamazeewo. Naye bw'oba oyagaliza ngo oyo eyalekawo bwe yakwagaliza, osobola okukkiriza abazzeewo ne bakusingako ng'oli bwe yagamba nti bwe naagenda mujja kukola ebisinga ku byenkoze. Ekyo kyogerwa omuntu nga mukulembeze nga yekkiririzaamu nga nekyali akimanyi. Sisobola kwenkanankana musomesa wange yansomesa mu nursery. Nedda. Yansanga simanyi nanteekamu byanteekamu. Ne bwe nkula ne ndowooza ntya mba sisobola kumwenkana. Kale tunoonye okumanya okutegeera n'amagezi. Tuwe ekitiibwa amagezi. Tugatye. Tugasitule. Tugakkirize. Gajja kutusitula. Gajja kutukkiriza okuyimirira mu maaso g'abasaanidde. Simoni Senkai Basajja Ssubi, muzzukulu wa Lwomwa, muzzukulu wa Sserunkuuma. Tubaagaliza dimansi ennungi n'ebiro ebirungi. Tubaagaliza okumanya, okutegeera n'amagezi. Tubaagaliza obulamu nga bulamu. Tusinkane dimansi ejja omutonzi nga akkiriza. Ssaabasajja Kabaka awangaali. Wala omuli amawulire agabuusibwa amaaso ageewuunyisa ganyuma ate nga gayigiriza. Ekizungirizi nno kyatututte yogayoga mu nsi eya United States of America ng'eno nno amawulire ge twasanzeeyo ga mupaatiri mu Ekereziya Katolika nti akizudde awatali kubuusabuusa kwonna nti Omukama Katonda atuula mu ggulu mukazi. Pulogulaamu eno ekiri ewala ku 88.8 ebirawo buli lwa mukaaga ku ssaawa 12:30 ez'okumakya. Yalaba omwoyo gwe nga gubuuka mu mubiri gwe, olwo nno malayika ne ziguddukira ne zitandika ku lugendo olwamutuusa mu ggulu ewa Mukama Katonda. Toswa musajja wa Kabaka Wamala Balunabba buli lwa mukaaga ku ssaawa 12:30 ng'akutuusaako ebinyuma omuli ebya bulijjo n'ebitali bya bulijjo eby'ensonga by'obadde obuusa amaaso n'ebyo by'obadde tomanyi. Tubalamusizza bannaffe mwenna abatuwuliriza wano ku laadiyo Kyabassa Famma, laadiyo Buganda, laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, omukutu guno ogwa 88.8 laadiyo ey'obujjajja. Olwaleero lunaku lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogwokuna omuganda aguyita Kafuumuula Mpawu omwaka gwa Mukama waffe 2026. Kano nno ke kadde aka pulogulaamu yaffe ekiri ewala nga pulogulaamu eno ekiri ewala ebeerawo buli lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 12:30 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 1 ey'okumakya. Era nga bulijjo okuteekateeka n'okukwanjulira pulogulaamu eno nze musajja wa Kabaka mu Nassingo w'ensonga Wamala Balunabba. Kwebaza emirimu gyonna gy'otuusizzaako engalo mu bbanga erya sabbiiti ennamba kasookedde nga tukoma kuwuliziganya mu pulogulaamu eno ekiri ewala ku lw'omukaaga olwa sabbiiti ewedde. Abafunye ebirungi nga bulijjo tubeebalizaako Katonda abatuusizza ku birungi ebyo. Ate nammwe be bitatambulidde bulungi tubasaasira ate ne tubakwasa Mukama Katonda
yaba abagumya n'okubayisa mu kusoomozebwa kwonna kwe muyitamu. Nsaasira nnyo ku mukadde wange mwami Eriya Kinsambwe Kalungi ne maama Nakazaliyeti Kinsambwe abeeka Kindu Kawuku ku Lwentebe olw'okufiirwa omwana kaakano omugenzi Sserwanga Daniel Elijah Kikonyogo eyaziikiddwa e Kalangaalo Mityana Singo. Mwanyinaze Kansala Esther Nanfuka Kintunsonyi munnange kitalo nnyo eky'okufiirwa mwanyinammwe. Jjajjange Elvis Kintunsonyi munnange kitalo nnyo eky'okufiirwa omuko ate era weebale byonna. Namusa nakumwenna abali awo ewaffe Businziggo Mityana Singo ewa jjajjange Haji Badiru Muwonge abali mu kuteekateeka edduwa ey'okusabira kitange omugenzi Muhammad Matovu Bwetamiiza ey'olunaku lw'enkya ku Sande e Businziggo. Mbaagaliza na byonna okubimaliriza obulungi. Olwaleero mu pulogulaamu eno ekiri ewala baba n'abaana omwenda abazaalibwa omulundi ogumu babategekedde enkuuka nga baweza emyaka 5. Kooti eragidde omukazi bamuliirira akawumbi k'ensimbi olw'okumukkiriza n'anywa omwenge n'atamiira. Wuno Naggagga afiiridde ku myaka 7 bamuziise n'emmotoka ye Benzi aleme okuwuubaalira emagombe. Olwaleero bwetyo bwe tugenda okutambula mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala nange musajja wa Kabaka Munnasingo w'ensonga Wamala Balunabba. Kanzije tutandikire ku baana omwenda abaazaalibwa omulundi ogumu be bategekedde enkuuka nga baweza emyaka 5. Aha! Kyokka bannange musajja wa Kabaka Munnasingo w'ensonga Wamala Balunabba ovumbula eno ye program ekiri ewala. Abaana omwenda abaazaalibwa omulundi ogumu babategekedde enkuuka nga baweza emyaka 5. Mu sabbiiti eno mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabassa Serubwatuka omukutu guno ogwa 88.8 laadiyo ey'obujjajja empendu zaffe yatusemberezza eby'emmali nga twongera okulondoola abaana omwenda abaazaalibwa omulundi ogumu ng'abaana bano bagenda kuweza emyaka 5 mu wiiki eri ejja. Abaana bano omwenda abaazaalibwa omulundi ogumu baana ba muzaala mwenda Abdukadiri Abe omusajja omusirikale nga yabazaala mu mukyala we Halima Sise eyali ow'emyaka 24 mu kiseera ekyo. Ng'abaana bano baazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano 2021 mu kiseera we twamegganira n'obulwadde obwa lumiimamawuggwe ng'emiggalo gifuuse emiggalo nga ne tonsemberera afuuse tonsemberera. Era najja ne mbategeeza ng'abaana bano bazaaliddwa ku pulogulaamu eno yennyini ekiri ewala. Kino kitegeeza nti nga 4 omwezi ogujja ogwokutaano omwaka guno 2026 abaana bano bagenda kuweza emyaka 5. Era kirabika nga bazadde baabwe bali mu kubategekera nkuuka okubayozaayoza okuweza emyaka 5 nga bonna mwenda balamu bulungi. Ku mazaalibwa gaabwe nga baweza emyaka 4 mu mwaka oguwedde 2025 abaana bano omwenda abaazaalibwa olumu era babakolera embaga ey'okujaguza amazaalibwa gaabwe kwe baayambalira engoye ezifaanagana wamma ggwe ne bafaanana bulungi nnyo. Mu 2020 ng'omukyalo ono Halima Sise ali lubuto lukyali luto ddala badokita abakugu baamwekebejja era ne bamuyisa mu ka TV kasikaani akaalaga nti yalina abaana wabandaba 7 mu lubuto. Era mu mwezi ogwokusatu mu mwaka 2021 Pulezidenti wa Mali ow'ekiseera Ba Ndo yalangirira nti gavumenti ya Mali yali yeddizza obuyinza bwonna obw'okulabirira n'okujjanjaba omukyalo ono Halima Sise okutuusa ng'azadde. Olw'okuba